Kale tubalamusako amacha g'olunaku olwaleero nnaku z'omwezi 11 mwezi gwa 8 omwaka 2025 lunaku lwa 2 kama tukwebaza kubanga ffe kyatukuumye nga tukyali balamu kitibwa kikyo n'amatendo oyo mutukuvu yangonyiga emitima gyabo akaseera kano abali mu maziga mu Kristo Yesu omwana wa Katonda bamutusabidde. Amen. Ndoza kuba. Ya balamusiza kumana nabe kumya hope washize mutya masi mutya kusinzira yona gyemuli mulinya kama Yesu Kristo. Amen. Nakolera amaga tulina simalungi olere gannaku eri omubiri gwa Kristo okuvira ddala wali ekkololo ku Christian Discipleship Ministries International CDMI ewa omusumba Kimuli ayaviiriddwako omukyala we Pastor Sara Kimuli nemubadde mu mumanyi yavudde mu bulamu bw'ensi eno obumpi buti naye ffenga abalokole babeegamba nti okufa kw'omutuukirivu mu maaso ga Katonda ate kw'okwasanyu so tukkiriza nti owooluganda yawummulidde mu Kristo Yesu atusooseeyo busoosi ffenna lwe lugendo lwerwo lwe lumu era naffe lubawe luti nga naffe ate tumwegasseeko eyo gyali naye nga si mawulire malungi eri ekkanisa at large naddala eri omusumba Kimuli ng'omuntu oli abadde mukwano gwe abadde munne nnyo so kubanga munogo mubadde mwebaka naye ku buli ate kalogenda bubeeramu bwomu birowoozo biba bingi nnyo naye nga ffe there is still hope atuyimirira wamu netubagamba naye Mukama abagumye emitima Mukama abanyiga emitima era omwoyo omutukuvu abeerewo mu kaseera kano akazibu gwatafirangako gw'otabitegeera wali ano nga yetannafiirwako naye bw'oba okimanyi okufiirwa omukyala omwami omwana maama taata muganda wange ebyo tebirimu muzendu wa mwoyo omala n'okutuka ganange gatonya kituufu ogaa naye ffe olokole tetukaaba abula tusanyuka muganda wange gakulukuta okuba tendo nga tekiri bubwo gajja kituufu nnyo ddala akaseera ako nga bamuteekayo togenda kuddamu mulaba emirembe wansi w'enjuba wano kituufu nnyo ekyo so si serasikanga kazibu nnyo katukuweeko ku mukadde waffe nga badde akyali ku nsi omulabe badde tamanyi ate olabe ne speech yabamu basagaye banaaye kaseera kaba kazibu okufiirwako omuntu nga talwadde Kristo obeerako ku kitanda n'owaddaako naye omuntu nga talwadde muganda wange bibuuzo biba biyitirivu jakulaba ne Favour Ssenfuma naye yawadde ka speech awonagana oli badde mutwala nga maama fiiriddwa maama kale kijja kuba ddakiika 5 naffe tujja kusiibula ebigambo byo si birungi olunaku olwaleero obulamu bwange kusinange bwe nditwalibwa omusana n'ekiro nga bikomye ke kaseera k'omuwendo n'omukisa gwa Yesu niddayo ewaffe. Olugendo luno luwanvu Mukama w'otolisinza kutuuka gye ŋŋenda wulira kuyita leero
singa kuluma nga muntu kufa nga talwadde mukobuntu osigala ogakale singa tumujjanjabyeko naye byonna Mukama yansalawo era Mukama yamanyi byonna. Mukama yeebazibwe. Shalom to you all. Shalom, dear fellow mourners. Shalom to you who are here. I think that's why you are still here. And the Lord has left you for a reason. Wow. In every circumstances, we give praise to the Lord. Mama Sarah, I have missed her. I spoke to her on Saturday because they were supposed to visit us at home this Saturday. This Saturday, I had requested Apostle Chimuli to come. They were supposed to come, but they misquoted that date and came last Saturday. I was not at home. They got lost. So I called them. They called me and I was not picking. Someone directed them at home. Finally, I called them and told them, no, it is next Saturday, which is this Saturday. And then Mama was like, batulagiride tunatera okutuukako. I said, it is next Saturday. Then she was like, Daddy yabadde angambye leero tubadde tutuuse naye tujja kudda. She's one of the people who gave me a shelter when I got married. I got married when I was young. I had the mama. I loved her so much. She loved me so much. She told me tugenda kudda, tuyina okudda, twagala okukulabako. So ne bakyusa emmotoka n'omutume ne bagenda kubanga tetwali ewaka ng'era tubeetegekedde okubakyaza ku lw'omukaaga luno. Life is like that. As we walk and walk, we fall into that pit. Everyone will suddenly fall into that pit. The scary part of it is not falling in the pit, but where you are going. I know this woman of God, she has been very close to us. This very, I think, last month, the other month, we were with her at the school the whole day. She came and preached to the teenagers and gave us hope. I have missed a mother, but I know she must have made it because she loved the Lord. I know. This is not a day of making speeches, but there is a song I just want to sing. I don't know whether. I wanted to just sing a song that can pass on my message. But since I think the machines are not ready, I just pray. Abadde Sarah Chimuli serabye ebyoku nsi obutambi obumu ku bwo tusobodde okuba nga tetukufunirako nespoken enyimpi ez'abamu Oluganda mikwano family friends baweereza banne
So si birungi ekolola awo. Ndowooza oba ofunye ku budde ng'oli mu kibuga Kampala nawali ewala tekikugaana ambi n'ogenda kaawe Kololo. Bayibuli etugamba nti munakuwale n'abo abanakuwala era musanyuke n'abo abasanyuka. So ndowooza obadde otera okugendayo mu kaseera ak'essanyu nosanyuka wamu nabo. Kituufu. Nakuliisaako n'emmere ey'omwoyo bambi kati kaseera ate kannaku era oba osobola ogera n'onakuwala wamu nabo abooluganda n'omukubako n'eriisa ery'oluvannyuma omubiri kuba y'omuntu taliwo yagenze dda yagenze waliwo omubiri ey'omuntu yagenze yawonye ennaku y'ensi yagivuddemu ye yagenze kati tukuba ku mubiri gwe eriisa eryaki erisemberayo ddala nga twebaza Mukama olw'emirimu yasobodde okuba nga ate amukozesa. Naye ekyo kibe kyakuyiga teyalwadde embu kibe kyakuyiga eri ffe ffenna saawa yonna oddayo waddayo era n'essuubi eryo saawa yonna oddayo. Osobola okukyanga olwaleero nga naye bwakedde nga takimanyi. Kituufu. Bugenda oziba nga gwe omu kubazzeeyo. Ekyo kirungi tutereeza obulamu bwaffe. Obudde bukyali. Bamu ebirumira tebibulamu. Ekyo kituufu. Ate kiba kirungi. Netwetereeza tomanya. Katonda waffe wa kisa. Teri alina judgment order. Wabula alikwatibwa abo ekisa. Baali bakwatibwa ekisa. Kituufu. Naye tolinda mbukolo katumanyi nyinza obeera nga bano abakakyamu kafuna tekafuna kola paati kati eri gireke ye yamanyi yagenda osalawo nayingira ono tayingira ali nogwe nobogaba bayinza obutayingira ayinza olabirawo nga bayingira muganda bya Katonda byo tebiriko magezi ga mwana w'omuntu. Kituufu nnyo. So leero njiri kyamusamu watanamukiza ate gwoba oli mu kabaate gwe tukugambirawo direct munnange alisaasira abaalisaasidde eri abo abamukkiriza naye gwe muganda wange bintu bizibu muko. So kkiriza omwana wa Katonda. Kituufu. Tomanyi ddi singa yebuzaabuzanga nti ate so leero ke kaseera koolina it is now kati not tomorrow not in an hour to come. Kituufu nnyo. Because you don't know your next second. Tomanyi biddako mu butikitiki obujja. Kiki Katonda kya pulaani nze. Kituufu. N'emitego gy'omubi. So tereza obulamu wano tuli bakyaze tuli bayise olwo agamba our citizenship is in heaven. Obutuuze bwaffe buli mu ggulu. Where we wait for the savior. Gye tulindirira omulokozi waffe. Kitegeera. Kiba kyakabenje nnyo okugenda n'okyala abantu n'olemerawo n'olowooza ogenda obeera. We tuli. Kyala abantu nga bamwe obudde ennyumba ya ssubi. N'otuuka mu tiles n'ogamba wano weewaffe. Sivaawo. Oba weerimbye. Era n'olina yakuza owaayi. Toliddayo. Ogenda ddi nakuzoza ggwako. Oba tonnakimalayo nti ziizo. Kati ngenda kwoza enky'engoye. Genda ali tukitire tuyira mu mmotoka ngulire empya. Kale olaba enviiri zino. Nedda ssebo toddamu kwogera. Ogenda bugi. Kali n'akaseera k'okuddayo. Tewali kwewolereza. Kasita katuuka n'oba oli mubire waggulu. Bakukimayo. N'ogendera ddala. Bakukimayo. Mubiri ne gudda gye gulina okudda. Bwe n'ogenda. N'olinya Heaven Express. Teri jaamu. Musekendi oba oli mu maaso ge wali mu maaso ge. Oba olindirira kati luli olunaku. Otera okolesi? Ogatebye. Obitebye. So munaaye amawulire agatali malungi. Mama waffe era ow'oluganda mu Kristo Saala kimuli okubanga ate yawumudde. Ibwa Kristo mu ggwanga lino Uganda bonna guli mu nnyiike. Ewaawo
tulina essanyu nti yakoze kyakoze. She has done her part. Kati gwakyali omulamu weekaabire. Kati tokyalina kyawedde ekike. Kati wo antuyu. Zinsanze nze. Gwakyali omulamu muganda wange. Kano tomanyi oba ogenda kwonoona bye wakola edda. Oba ogenda kwongerako. Nawe tobitegeera. Bana gamba Yesu. Yesu. Waleero. Kuwa obulamu bwange. Era Mukama waabwo. Era omulokozi waabwo. Tetwala n'akamwa kange. Ndokose. Saasire byonna. Byansobako. Olunaku olwo. Nange mbeera omu. Waba abalonde. Kristo Yesu mwana wa Katonda. Amiina. Kkiriza omwana wa Katonda kati kiri eri ggwe luno olugendo okulutambula ng'ate weesigamye guidance ey'Omwoyo Omutukuvu. Atuwummulemu naffe nnaku si lulungi lwakinnyika ggobe. Tujja kuba nga tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ky'olunaku olwaleero. Mbeere bulungi ate era.